Pauline, nga tolina ky'oyogera kiki? Martha, oli mbuzibu naye olabika tonnaako kutegeera. Omusajja oyo dokita mubi nnyo. Alabika nga yalina n'omwana wange oyo. Kiki kyogezaako okutegeeza? Bino byonna yabintuma. Mbuzi gye mbatabukire mumpe omwana wange. Na byonna ebibakwatako ye yabimbuulira. Simanyi oba osobola okumpulirizaako oba bwe naakubuulira amazima onoobeera ku sayidi yange oba ku yoyo dokita. Naye kimu okimanyi, otadda ku sayidi yange simanyi kiddako. Omusajja oyo asobola okunzijawo kuba alina ddiiru nga baagalako ssente era alina ekigambo kimu ky'ayagala oveemu. Naye bambi nkwegayiridde tokyogera. Kigambo ki? Ayagala oveemu ekigambo ekigamba nti nkuwe ssente mmeka, azini gwompe ssente mmeka nze nkulekera omwana, ate bw'amala amukubbeko tukole eddiiru amumpe. Ekindeetera okulowooza nti musajja oyo ateekwa okuba yalina omwana wange kubanga yeyekka eyamanya gye nali naddukira nanzikya omwana ku ssomero. Kyogamba mbadde nga mukwatagana ebbanga lino lyonna. Mubadde mwemanyi? Iye, mbadde nteranga okujja wano nennono eddagala nga bintabuseeko oba ye naalindeetera ewange. Eddagala? Eryaki? Eddagala erya nange simanyi binnuma. Dokita yamanyi ebinnuma. Naye bannange mukazi ggwe, tomanyira bulwadde bukuluma oli wano mpoleza nga obadde ng'ojja wano buli lunaku n'okima eddagala. Kati ombuzaabuzaye? Omanyi ebbanga lye mmaze nga nzija ku ddwaliro lino nga sikulabangako wano. Anti agera obudde bw'otaliiwo bwampitiramu. Naye bannange Pauline, omuntu gw'oyogerako omanyi ebbanga lye mmaze naye, omanyi wa gye tuvudde naye? Ye kati olwo kambuuze, mbu ye yakugamba mbw'olekewo omwana mu ddwaliro bamumpe, then okomewo oluvannyuma lw'emyaka 5 mujje mu mumanje olwo ye afuna eddiiru? Kati omwana ye gwamuzaala oba era yakuwa ddiiru maama? Nedda, omwana wange nze kamuzaala nze kennyini. Bubwo nga tomumusaba omusaba nze nzekka? Kale nnyabo mbirudde by'ogambye. Martha, togenda bambi. Kino gwasobola okukinzijamu. Nsaba ompulirizeeko. Sisobola kumulwana bw'omu. Alina bwanzikakkanya. Nange simanyi bw'akikola. Asobola okunkozesa kyonna ky'ayagala. Buli we musemberera. Nyamba bambi. Martha,
njagala kumuddukako. Omusajja oyo asobola n'okunzita singa manya nti nina bye nkugambye. Bwetubeera ffenna tusobola okumulwanyisa. Osobola okubaako ne kyokola. Kubanga gwe takontrolinga bw'akikola ku nze. Naye nze njagala mwana wange. Omusajja oyo omusawo yamulina. Okimanyi nti olina ekizibu ku mutwe? Nkimanyi nti nkyeru. Okimanyi nti oli mulalu? Ye nkimanyi ndi mulalu. Kati mbuulira nsinziire ku ky'okukwesiga. Ku bye nkugambye byonna kiraba nga nze mutuufu. Oyo musajja mubi ayagala kubabba. Lwaki tosobola kumanya nti byenjogera ge mazima? Lwaki todda ku sayidi yange ne tumulwanyisa nfune omwana wange? Martha, nze singa si mwana wange bino singa nabivaamu dda. Lwaki tobeera ku sayidi ya mukazi munno? Nawe oli mukazi nga nze. Lwaki toba n'ekisa mukazi gwe? Lwaki towuliriza? Akugambye ki? Oli omukazi mulalu. Dokita mbadde nteesa tugenje tubadde tulina okugenda. Anti nkubuuza akugambye ki? Biri binyiiza bunyiiza. Musimanya mbu wamuwa ddiiru mutufere mbu tubawe ssente. Mbu watuwa omwana mbu ate mumale mumutubbeko. Mbu era omwana gwamulina. Kagamba biri bya kisirusiru. Ate bwe mba nga nze nakola ddiiru ng'ate nze namugamba akuwe ssente z'okozeseza okulabirira omwana. Bannaye alabika nno eddalu likuze. Ninza nno obutamusobola. Ayinza okuba nga tusse ku levo y'obutabika, yeetaaga okwongerayo obutabika. Bw'aba yakugudde mu bulago ate kati ng'ayogera bitakwatagana. Ekiddaku kati kutta muntu. Nina okumukolako ng'obudde tebunnayita. Dokita, ebyo tebikulumya mutwe naawe. Nze siri musiru kulimbwa mulalu. Oyo omukazi bwe twabadde ku poliisi yagambye mbu yabadde mu nju yaffe. N'eddakiika emu nga tennayita bweti n'agamba ye tannalinnyayo mbu era yaloose birooti. Yabiroose. Can you imagine? Kati era nze nga mpuliriza bigambo by'oyo. Ye bw'abiŋŋamba byonna ng'amaze otukyankalanya n'amala n'aŋŋamba mbu yabiŋŋamba aloota. Mbu era wano abadde ng'ajjawo mbu mumanyaganye. No, wano abadde ng'ajjawo. N'abadde ng'ajja kuyombera mwana. Oza waliwo ekyenjawulo. In fact, yakoma lulwe n'agamba lyajjako wano.
era nzizemu okumulaba ono nga muzirayo. Dokita, nze madde nteesa kangende ku poliisi ndabe ekyengo bw'aba ng'alina omwana we mumuggyeko mumuwe ekyo nakyo kive mu ddiiro kiveewo tukitte kive mu ddiiro kati gw'osobola osigala ng'okola emirimu gyo then I'll let you know in case of anything. Kale nkubiraako ng'otuuseeyo. Yes, I will call you. Kale doctor. Soko kwato one. And here you go. Nedda naawe. Nze njagala kikomando. Yalolesi naawe. Ekikomando nandi kikugulidde n'ekikuleetera singa obadde toyimiriddewo. Naye wano. Oyagala banjogereko nti Musa mukazi wa muliisa bikomando. Kiba kiswaza naawe. Ate kiki? At least Rolex. Naye kikomando ng'akigulira omukazi. Nze njagala kikomando. Si Rolex. Kangende kale neegulire. Ogenda kuswala mu wa olowooza nze nkyaswala ebyo kale olaba Musa seriously amagi tugalya nnyo ewala ate Rolex erimu amagi nze njagala kikomando ate olaba n'ekirala Musa olina okubeera happy n'ekyolina newoba olina sente oba nga tolina olina okulya ekyokulya nga tokirya ku lw'abalala bali naawe gwegwe lwaki okutala enziina amabuto oyagala kikomando nze njagala kikomando ndeka Hello? Hello, Madam Martha. Nzeliya. Obadde ogamba ki Lya? Anti nga bwe nabadde nkugambye. Mr. Jordan namugambye mbu saasobodde kubireeta.
nti nja kubireeta olunaku lw'enkya. N'aŋŋamba mumbireka ajja kubikweweera. Naye yabadde ansabye nkwegayirire bambi. Mbu ogende Kakiri ku Merina. Mbu musisinkane mubeeko bye mwogerako. Biki byo? Nange simanyi. Kabadde kabokisi nga kali sealed. Saasobodde kumanya kituufu kyabaddemu. Teyasobodde kuba simu lwa nsonga yabadde akutya. Nze bw'atyo bwe yaŋŋambye. Gendayo bambi. Kati ayagala kundaba ddi? Ku ssaawa 10. Okay. Kandabe oba nabamaliriza bye nkola. Nsuubiza nti gendayo bambi. Okay, nja kubeerayo. Okay. Officer, naye ate nga lwaki yali badde yeetaaga bamuyimirira ng'ate agambye aleeta omwana jja? Musiibye mukyala ssebo. Bulungi nnyo wasiibye kyenya. Bulungi ofiisa. Osiibye otya ssebo? Webale kujja mukyala Martha. Nkaano ofiisa. Munnange omukyala yatugambye omwana yamulina. Lwakuba yamaze ate n'atubuzaabuzaamu mbu ate yamuteresa mukwano gwe. Kyokka mukwano gwe kuva jjo ku makya obwedda tugamba jja. Jjo obwedda omuntu mulala yalina esimu ye. Naye nga kituufu omwana yamulina? Okusinziira ku bigambo bye yamulina. Era agamba ensonga lwaki abadde abayita ku ofiisi ye. Lwakuba yabadde ayogera yeetooloola. Yabadde ayagala kusooka kuzoola mazima. Alyoka baba omwana mugatazeemu okukola nsubiri nga gye yakola bwe. Kati kyategeeza mutamanyi yamwa mwana kumusomesa? Nga tamanyi atya. Ajja kumuleeta wano tumubawe. Bannange oyo omukazi. Kati lwiro yantambuza olunaku lulamba nga tunoonya omwana yali amulina ng'asirise. N'asalawo anzitira olunaku lulamba. Can you imagine? Mbu yamufuna luvannyuma bamumuleetera buleetezi nga bamusanze atambula n'onyewaka naye nga tamanyiiyo nga nejjaali tamanyiiyo wabula nga manya erinnya ly'essomero lye. Alabika kuba nga yadduka ne ku mukyala Pauline nga naye bandi tamanyi. Naye bannange kale bulira. Kati olaba omwana bwe yali agenda okugwa mu mikono gy'abaana abasaddaaka. Oba bano ababawamba ne babasabirako ssente. This is so unserious. Naye officer, nze mbuuza, oyo omukazi bw'abanga ati anoonya bamweyimirira kwaga amasimu gaakuba, tekitegeeza nti mugenda kumuta nga mumuwadde poliisi bondi? Anti era poliisi bondi lukusa lwe asobola okugifuna bw'aba aleesa bamuyimirira. Naye officer, wetukirowooza nti oyo omukazi oluva wano nga mumutadde agenda kudduka buli? Tasobola bw'aba aleesa bamuyimirira. Byetukwatamu singa ono aba adduse. Naye ndowooza tewategedde tetwetaaga. Officer, ffe ekyokukwata abamweyimirira tekirina kyetugasa. In fact, tetwetaaga kubeera nga tujjuza basibe bangi mu kkomera. Ffe twetaaga mwana. Yes. Era ndowooza nti focus eno ey'amasimu ge mukuba mwalibadde mugiteeka nnyo ku mukazi oli alina omwana amuleete wano.
ate ndowooza tekyayetaagisiza tugende mu lunaku olulala. Kati musajja gwe badde oyagala tukole tutya?